ani eyamutta era kiki ekyamuviirako okufa. Spice Diana yenyigira mu kutta omuntu oba Spice Diana alina kyamanyi ku kyokutta omuntu? Era lwaki Uganda Police yayita Spice Diana agiyambeko okunoonyereza ku kyaviirako omusajja ono okufa? Kituufu omusajja ono yali mubbi, era kituufu ng'abantu b'oku kyalo be baakuba omusajja ono? Ebibuuzo bingi. Spice Diana yalina ansa. Oyogera eby'amazima osobola okusigala ku kigambo kyo, naye ate buli w'olimba kikwetaagisa ebigambo ebirala 10 okusobola okusigala ng'okyayimirizaawo obulimba bwabwo. Kati nno gw'ayagala amazima weeywereze ku Eddie Mizaya, the source of truth with no intimidation. Atatisibwatisibwa. Bannayuganda beetemyemu, abamu nga bawagira Spice Diana, abalala nga bagamba nti nedda eryo lyali ttemu. Era abamu bagamba Spice Diana tasobya, ekyo ekibbi twakiwona. Ate abalala nga bagamba nti nedda batta omwana wa bannaabwe, omwana omuto. Era tewali munnayuganda alina bukakafu nti oba kituufu batta mubbi oba ly'effujjo ly'ekivubuka ku lw'okuba Spice Diana star. Nze nno Eddie Mizaya nina ebibuuzo byange nga nze munnayuganda era ng'omuzadde. Neebuuza lwaki bwe baakwata omuvubuka ono oba omusajja ono ng'awalampa ekikomera kya Spice Diana, lwaki tebaayita poliisi ne bakwasa omusajja ono poliisi? Era kyali kigendererwa ki ekyokukwasa omusajja ono mob oba abantu b'oku kyalo? Bo be bagamba nti be baakuba omusajja oyo okutuuka okufa oba ekyamuviirako okufa. Lwaki Spice Diana tebakwata footage ng'omusajja oyo awalampa ekikomera bamuwe public? Era lwaki tebakwata footage nga bakanyama ba Spice Diana mu kikomera kye bakwata omusajja ono ne bamuwaayo eri abantu b'oku kyalo? Nze nno Eddie Mizaya ne ŋŋamba bwe nti Spice Diana alina ekyokuddamu ekyaviirako munnayuganda munno, munnayuganda munnange, omuvubuka omuto ddala okuttibwa. Era Uganda Police balina omulimu munene nnyo ku kyokulaga bannayuganda nti okuyimba mulimu nga omuntu omulala yenna bwakola omulimu mwajja akasente ak'okweyimirizaawo. Abayimbi si ba kitalo. Njagala bannayuganda mwenna gye muli nsooke mbalagemu bino. Omusajja gwe bayita Rabadaba eyawasa Naalongo AK-47 yafumita omuntu gwe bayita Rasta Thaddeus eyali mu kibiina kya Good Life Radio ne Wizo. Yamufumita olwambe oba eryambe, omusajja ono n'afa. Rabadaba teyasibwa kubanga muyimbi. Njagala gwe munnayuganda omanye nti essaawa zino wetwogerera waliwo omugagga bamuyita Sebuufu ali mu kkomera nannyini payini ekibanda ekitunda emmotoka nga avunaanwa oba yavunaanwa omusango ogw'okutta omukyala gwe bayita Katushabe. Naye Sebuufu ye teyeenyigira direct mu kukuba oba mu kutemula Katushabe, naye
abantu bali abatulugunya omugenzi Katusabe bakolera ku orders za Sebuufu. Sebuufu ali mu kkomera naggagga ayina ssente zimuyitaba. Njagala gwe Munnayuganda omanye omusajja gwe bayita Dr. Jose Chameleone ne wetwogerera kati alina ekintu ekitajja kumuva ku bwongo ekimusumbuwa kimulemesezza okusetolinga eky'omusajja omugenzi Kalamagi. Bo bagamba Kalamagi baamukwatira mu kikomera kya Chameleone ng'agenze kubba, era bo bagamba nti Kalamagi yeeyeyokya. Naye Chameleone teyatwalibwako mu kkooti okubeerako kyaddamu ku bintu by'omusajja oyo Kalamagi okufa. Yafiira mu mikono gya poliisi nga bamutwala Mulago, oba yafiira Mulago mu mikono gya poliisi. Naye lwaki Bannayuganda ekikolwa kya Kalamagi baakiteeka ku Chameleone? Naye ng'oyinza okusanga nga bambi Chameleone ekyamazima kiri nti ebintu bino nga tabimanyi oba nga byakolebwa abantu be naye byakolebwa mu maka ge. Njagala gwe Munnayuganda tugende mpola. Ekintu ekyaviirako omugenzi Radio Mukama Katonda amuwummuze mirembe okufa, kulowooza nti nno muyimbi wa kabi era buli muntu yenna ayina okumulaba, ayina okumuwa respect ng'omuyimbi. Ekitali kituufu. Njagala gwe Munnayuganda omanye nti omusajja gwe bayita R. Kelly Superstar essaawa zino ali mu kkomera, baamusalira emyaka 3 kalinga kalabba. Lwaki? Kubanga olw'emisango gye yazza we yabeerera ennyo Superstar. Omusajja ono R. Kelly ayinza okubeera nga essaawa zino asasulira ebyo oba enneeyisa y'abantu abaamutambulirangako be bayita empisi. Njagala gwe Munnayuganda tuddeyo ku Chameleone. Chameleone we yabeerera ow'amaanyi ennyo yabeeranga n'empisi. Nze nabagamba nalabako omukyala gwe baakuba amannyo ne gayiika, omukyala yali ava Bungereza. Yalaba Chameleone ku bbaala ya Sheri e Kabalagala n'adduka amuwambaatire nga faani we. Abantu bala batambula ne Chameleone, omukazi baamukuba amannyo gonna ne bagaleka ku ttaka. Ebyo byonna baabiteeka ku Chameleone. Naye ng'ate Chameleone teyeenyigira mu kukuba mukazi oyo direct. Omusajja gwe bayita Ziza Bafana, Katonda wa Araga mu Uganda. Ziza Bafana yagenda okuyimba saidi ze mu Busoga eyo Kamuli yigange eyo wansi. N'atuuka eyo n'asaba balansi we omutegesi nga tamulina. Ziza Bafana n'agaana okulinnya ku stage. Baakuba akajagalo kaatandika ne bakuba omuvubuka essasi n'afa. Okuva olwo Ziza Bafana omusajja omuyimbi ennyo taddangamu kudda ngulu ku linnya lye yalina. Lwaki? Ate nga tebaamusimbako mu mbuga za kooti, tebaamukwatako, tebaamuyitako abeereko byaddamu. Njagala gwe Munnayuganda omanye omukyala gwe bayita Stacy Mayanja baagenda wansi eyo emukono eyo okwateyo katosi ku mwalo nga bagenze kuyimba, ne batuuka ne bafunamu obukyankalano so netegenda bulungi. Amasasi ne ganyooka, Stacy ne bamwokera emmotoka ye, bizinesi z'abantu ne zifa, naye yo teri muntu yafa.
amazima Stacia okuva ku kikolwa ekyo ekyatuukawo nga kiri ku linnya lye, trust me, omukyala taddanga ngulu okusinziira ku linnya lye yalina. Spice Diana alina ekyokuddamu 100 ku 100. Baani abatta omusajja ono bw'abeera nga yali mubbi nga Spice Diana bw'ogamba n'abantu bo, laga footage public. Era Spice Diana ne bw'onooteekamu ssente ne mugula bannamawulire baleme kusaasaanya, oba ne mugula bannamawulire for damage control, oyinza obutasobola kusasula public court eyasalira Dr. Jose Chameleon omusango, public court eyasalira Robert Dabo omusango, public court eyasalira Ziza Bafana omusango, naawe eyinza okugukusalira kubanga omusajja ono bamukwatira mu kikomera kyo, era abantu b'okukyalo nga bagamba bagenda okumufulumya nga bamaze okumukuba ayebye. Eno message erijje no, amalala mabi, amalala galeeta ekigwo, amalala gasobola okuteeka mu ntaana nga mwolaba R. International superstar, omusajja omugagga ennyo, trust me, ng'obulamu bwe bwe buweddewo. Njagala gwe munnayuganda omanye nti ne R. naye alina bafans abalowooza nti bali abawala oba abakyala abavayo okulumiriza R. nti baakola bubi, nti oba baali bamuwalana, nga kati abagwagwa bwe bagamba nti nno Spice Diana bamuwalana, naye ng'ate bannannyini muntu bali mu maziga. Teriyo kintu kibi kiyinza kutuukako nga okufiirwa omuvubuka omuto myaka 17, 18, 20 mu nfa bweti eri fabricated. Omuntu obwafa ng'afudde bulwadde okkiriza nti Mukama amututte, naye omuntu obwafiira mu nfa bweti wadde Mukama Katonda yaba amututte, kuba Mukama Katonda yasalawo enteeketeeko z'omuntu okufa, naye public opinion yeebuuza omuntu ono singa teyakubwa mu kikomera kya Spice Diana teyandifudde, ate oluusi ng'osanga ge mazima. Ani eyakuba omusajja ono ekyamuviirako okufa? Spice Diana kigendererwa ki ekyokuwolereza bakanyama bo? Lwaki tokwata bakanyama abaali ku duty olunaku olwo obakwate obaweeyo eri kooti yeekola ogwayo, kubanga ne bali bannannyini bantu wadde baavu, ne bannannyini muntu oli wadde bo tebalina linnya ne balina okunyolwa. Oyinza okwesanga ng'omuvubuka ono naye yalese abaana nga bagenda kukula bamulekwa, ku lw'okubanga Spice Diana ayina erinnya, ku lw'okuba Spice Diana ayina ssente, yagula bakanyama abatumbaavu abatta taata waabwe. Era njagala mbuuze gwe munnayuganda agamba Spice Diana tasobya, kubamu akafaananyi ak'amaama azaala omwana ono gwe batta, ye essaawa zino ali ku bulumi ki? Njagala bannayuganda tuddeyoko emabega. Omusajja Pastor Wilson Bugembe yakatuukibwako ebikangalwa ebirimu okufa, battira
omuntu ku chachi ya Pastor Bugembe era nga bannanyini muntu bagamba omuntu oyo yalimu mu overnight naye okera ku machanga overnight ewedde nga bamutidde ku church around ku church ya Pastor Bugembe. Ebintu bya Pastor Bugembe tebyawawaala nnyo. Dwaki Pastor Bugembe yamanya nti avunaanyizibwa 100 ku 100 ku ky'omuntu oli gwe battidde ku kkanisa ye era n'amanya nti gubeera musango gwe olw'obutateekawo security emala. Bugembe yagenda butereevu nnyo mu famire ey'omuntu oli gwe battira ku chachi ye n'akungubaga nabo okumala ebbanga lya wiiki nnamba. Abafamire ne babeera bamativu nti omusajja ono osanga bambi talina kyamanyi kubanga singa abadde alina kyamanyi yalibadde yeeyisa bulala. Humanity Bugembe gye yakola eri famire eri ey'omugenzi buli munnayuganda yina yali satisfied. Spice Diana bwewandikoze, Dr. Chameleone bwewandikoze, Rabadaba bwewandikoze, Ziza Bafana bwewandikoze. Njagala gwe munnayuganda omanye nti okuyimba era kugamba bannayuganda abamu abatumbaavu abagwagwa n'obasanga ne bansama ne bayita omuyimbi nti oyo muyimbi waffe. Teriyo muyimbi waffe era teriyo muyimbi wammwe. Oyo omuyimbi muyimbi wa famire ye kuba bwagenda n'ayimba n'akola ssente famire ye efuna ekyokulya gweyo tefuna. Era nze natamu abagwagwa abalowooza nti nno oli muyimbi waffe. Lwaki oli akola bizinesi ye y'okuyimba ogamba muyimbi waffe ate gwe alina edduuka lyo ogamba edduuka liryo? Lwaki bannayuganda tebagamba edduuka lyaffe? Obeera mugwagwa. Mukyo ntegeeza ki? Spice Diana toli wa kitalo n'akamu. Spice Diana amalala mabi. Kuba bwe neebuuza ebibuuzo byange Spice Diana kikuguzisa bakanyama otambule nabo mu Uganda gwe asinga okuyimba osinga ba Juliana osinga ba Irene osinga ba Rema Namakula osinga olina erinnya eryenkana eryaba Irene Namatovu nti nedda ago malala. Amalala olaba kyegakutuusizzaako kubanga bakanyama abo boogula tomanyi gye baakulira. Bakanyama abo boogula tomanyi oba bali trained oba be bano abavudde ku nguudo nga batemu. Kubanga omuntu ategeera ng'omanyi nti nno wasoma omulimu gwa protection o protecting a celebrity olina kweyisa otya. Bw'okwata omuntu otulugunya paka kufa nti nedda. Kitegeeza Spice Diana olw'obugwagwa bwo okupangisa bakanyama abatumbaavu abasiru erinnya lyo public opinion egenda kuliteekako akagambo oli mutemu ate nga tojja kkeeyambula. Toli munene nga Dr. Jose Chameleone alwanaganye n'ekigambo ekyakalamaji nakati musajja kikyamutramatizinga buli wadda yeesimbawo kuba meeya. Abatamuwagala abamuvuganya bakulembeza kyakalamaji ate nga nkugambye ayinza okuba musajja wattu nga teyaliiwo nga bamutta oba ng'ayokebwa ne public opinion yagaana. Diana Spice kyekikuliko. Nze nkugambye ne bw'onoogula bannamawulire kuba bo mikwano gyo ba bloggers naye public opinion tojja sobola gigula. Igwe Kanyama
oli musajja munaku, oli mukazi munaku, okola obwakanyama olunaku lulamba ne bakuwa $5,000 ku lw'okuba otambula ne Spice Diana, ku lw'okuba otula mu mmotoka ya Spice Diana, ku lw'okuba mweyiira butto ennyama n'ennyereketa weeyita wa kitalo. Kati oli mu kkomera, $5,000 gy'ofuna buli lunaku. Spice Diana gwe agenda kukugoba era akugobye, ogenda kukeera ku makya nga wandiise mulala. Manya ennaku yo. Era oluvunaanyizibwa obusinga obungi bubeera ku ggwe. Tunuulira abaana bo bwe balese waka ng'ogenda okukolerera $5,000 kubanga oli kanyama. Bakutadde ku bbaala okugikuuma. Fokasinga ku bulamu bwo. Kubanga sente z'ofuna ku naiti ebbaala eyo oba ku kivulu oba okuuma Spice Diana, okuuma mu maka ga Spice Diana, trust me, kati ye yeebaka mu buliri bwe. Naye ggwe oli mu kkomera. Niwe nabeera nga tebakukutte. Amazima gali nti olinako ekyo. Era ensi egenda kubrandinga nti oli mutemu. Spice Diana, ky'olina okukola okulongoosa erinnya lyo, ezo ssente ze muyiwaayiwa kati ze muli mu kusasula bannamawulire oba enguzi gye muli mu kuwaayo kati ab'obuyinza emisango baleme gitambuza wala bya kisiru. Omusajja Haji Serufu wa Payini baakwata katusabe ne bamutta olwa $5,000,000 simanyi 8. Omusajja Serufu n'atuuka n'agula balooya n'ateekamu $1,000,000 nga 10 n'amaliriza nga wadde sente azitadde balooya baziridde $1,000,000 bamutadde n'eruzira, naye ng'ate ekyamuviirako okugenda mu kkomera okumuteekaako omusango gw'obutemu $8,000,000 ku $5,000,000. Stupidity. Olw'okweteekako abantu abakwetoolodde olw'obutumbaavu. Spice Diana, kati sente z'oli mu kusasula damage control singa waziteekamu n'otraining abantu bali bw'oba emirimu egy'okukukuuma tebandikuleetedde mitawaana gino. Omuvubuka yali mu bbi gwe batta. Yes, bw'aba yali mu bbi mutulage footage ng'omuvubuka alinnye ekikomera. Abantu abamu bagamba nti omuvubuka ono baakwata n'omukwata omuyingiza mu kikomera asobole okutulugunyizibwa. Abalala bagamba omuntu ono yalinamu obutakkaanya ne Spice Diana Guards. Kaakati oluyombo lwe lwabawo ne bamukuba. Ate ng'abalala bagamba omuvubuka ono yali muyimbi, ba upcoming artist oba abantu abaagala musiki. Naye edimizayo ebigambo bijjawa anti agataliiko sino. Oba abantu abaagala okufuuka abayimbi. Nga yeegomba nnyo Spice Diana naye nga talina bwamutuukako. Kaakati n'akozesa oluwenda lwonna alabe ng'atuuka ku superstar. Bakanyama ne bamukwata ne bamutulugunya ekyamuviiramu okufa. Ate abalala nga bagamba nti omusajja ono baalina obutakkaanya ne bakanyama oba abantu abakuuma Spice Diana. Naye ng'obutakkaanya buvaawa? Kuba batugambye, Uganda Police atugambye nti omusajja ono yali akuba bulooka omuvubuka ono. Ekyo kyensuubira tekisobola kubeerawo nti baafuna obutakkaanya nga beesangawa. Naye ekyokwagala okuyimba kisoboka. Igwe munnayuganda njagala osiiga akafaananyi. Tunuulira ba superstar oba abayimbi abantu abamanyifu we babeera. Abantu bangi abaagala okubeera ng'abo abantu abo batandika abantu abo okubeeteekako balowooze nti banaafuna omukwano n'abantu abasobole okutuukiriza ebirooto byabwe. Era bagamba abamu nti omuvubuka ono abadde mu kiraasi eyo. Naye kituufu moobu abantu b'oku kyalo be baamutta
oba yava mu kikomera ng'atulugunyiziddwa. Nze Ebeneza yaŋŋamba bwe nti tetulina ansa, naye bw'abeera nga tebaamutulugunyiza mu kikomera batulage vidiyo. Kuba sisuubira Spice Diana bw'abeera ng'asobola okugula bakanyama 4 bamutambulireko buli lunaku nga kanyama omu wa $5 bali emmere, kitegeeza olunaku abawunulirako $3. Spice Diana tayinza kulemererwa kupangisa oba kugula kamera gye bayita CCTV alage ensi omuvubuka oyo ng'alinnya ekikomera. Spice Diana alage ensi omuvubuka oyo nga bamukutte bamuwaayo eri abataka b'oku kyalo. Era ekikolwa ekyo ky'okukwata omuntu mu kikomera kyo n'omuwa abataka ku kyalo ne bamutulugunya, ekyo kye kyasibya Sseruufu. Kuba teyaliiwo, ye yalagira abaana ne bagenda ne baleeta omuntu ne bakwata omukazi ne bamuleeta ne bamuttira mu payini. Ate si kwegamba baamukuba omukazi bwe balaba ng'ayebye ne bamuwaayo eri Uganda Police n'afiira mu mikono gya Uganda Police, era waabeera afiiridde mu payini. Yensonga lwaki nannyini payini ali mu kkomera kati. Yensonga lwaki Dr. Jose Chameleone aliko ekkoliga eryo eryakalamagi. Ninga ate Kalamagi teyafiira wa Dr. Kamiri, yafiira mu mikono gya poliisi. Spice Diana basita bangi mu nsi yonna abamaliriza obubi singa bakulembeza amalala. Spice Diana oli mukazi munaku, maama we yatulaga wano engeri gye wasobola okusomamu. Mukama Katonda akusesemye, lwaki okola amalala opangise bakanyama 4? Si kibi okubeera ne security, si kibi. Naye bagwira nti nebubira nga owulira gwe okisobola, owulira ogezza nnyo, oli wa kitalo, ensi gy'obeera muto gyesiga, Uganda ensi yo. Kwata bakanyama bo batwale babatraininge era bafuuke abantu ab'obuvunaanyizibwa. Njagala olabe omusajja gwe bayita Bobi Wine we yabeerera ennyo ow'omutawaana mu bidongo. Bobi Wine talina muntu n'omu ayinza kujja nti bankuba eriiso, bankuba erinnyo ne livaamu, oba nti bamenya omukono. Yakikola atya? Yamanya abantu abamutambulirako, yabawanga oda, yabalambikanga. Osobola okutubuulirayo omuntu omu abantu abatambulira ku Bebe Cool gwe baali bakozeeko effujjo. Spice Diana oli munene osinga Bobi Wine bwe yali. Spice Diana oli munene osinga omuyimbi Bebe Cool. Spice Diana olina ssente okusinga Bamisati Ssemakula na Geoffrey Lutaaya. Amalala galeeta ekigwo. So Spice Diana nze nvuddeyo kuba nze mumanyi ti nze sigulwa. Kati bangi bajja kuvayo bagambe nti Eddie Mizaya owalana Spice Diana. Nze Spice Diana simumanyi. Wallahi Mukama Katonda okunzita ekiro mulabira ku TV, siberangako mu kivulu kye ng'ayimba, soogerangako naye wadde manager we. Mulabira ku TV na ku internet ng'ayimba. Kitegeeza sikolangako business na Spice Diana, simuwalana, wabula ekituufu kye nina okwogera. Wadde nga abamu balowooza Spice Diana tasobya, naye bw'abanga kituufu mwakwata omubbi laga CCTV. Ne waliwo bannayuganda abategeera nga nze abalowooza abantu bwe bali be batta omusajja ono. Naye njagala Spice Diana olowooze ku kya famire abaaviibwako omuntu waabwe oyo gwe bagamba bakanya baabo gwe batta oba eyatulugunyizibwa mu kifo kyo.
njagala meekire kino kiriyanga ngenda. Spice Diana teyeenyigira butereevu mu kutta omuntu ono oba mu kutulugunya, wabula bagamba abakozi be. Njagala muntegeere bulungi, era emisango gino gyonna giteekebwa ku Spice Diana kuba ye nannyini, ye mugagga, ye nannyini waka. Spice Diana kye yandikoze kukwata bakanyama abantu bonna baali ewaka n'abakwasa poliisi. Poliisi n'ekola ogwayo. Awo public baligambye nti Spice Diana ali cooperative okusobola okutuuka ku kinyusi ekyaviirako obutemu. Naye bw'oteekamu okuwolereza abakozi bo, naawe n'oteekamu nti yali mubbi nga tolina footage, nawe n'oteekamu nti tebaamutira mu kikomera kyange wabula abantu abaamukuba baakukyalo nga tolina footage, omusango wegukulira mu public court, ekulirwa bannayuganda bonna. Ate kizibu nnyo okuwiininga omusango gwa public court wadde nga Spice Diana tasobya.